aina ex ne current akanyama alina naye bonna emitwe giri bold kati katandikirawo nje balekole mane ng'oyogera bubi nnyo sina current ate sina ex ba ex bange bonna baafa ani gosse bonna ba ex bange ndi mukazi mukulu era nteeka kuba ninayo ba ex naye bonna baafa rest in peace in other words Mbuga rest in peace bambi omusajja mujje mukamwako bambi simulinaako obuzibu namusonyiye wamusonyiye ng'omusonyiwa ku ki yakoze eki ebyo bye yankola sigenda kubinnyonnyolako yes one because I promised my family I'm not going to do that again era njagala okwetondera abafani bange n'emikwano gyange ne baganda bange nti ebintu ebyo byabeerawo I should call it an outburst and I'm sorry about it. I hope it doesn't happen again. Ngenda gezako kwewala nnyo entalo wezi. Ekigambo hope. You hope? Yeah, I hope because at the same time I'm not going to stand anyone disrespecting me. Abantu ba disrespecting nnyo bagulawo Facebook accounts eziri fake ne banvuma ne bagula ba bloggers ne banvuma nja kuba noonya mwenna actually buli ayagala okundisrespectinga kozesa your own account ate simanyi Facebook oba batandika okuteekako ndaga muntu kati we nabamba noonyanga ne poliisi nga nendaga muntu namba gundi nil numbers kweziri ezo simanyi nil numbers when you say you hope kitegeeza toli ready yenayina anajja muli bakwata no, I am going to keep quiet and respect myself. But at the same time, I'm not going to stand anyone disrespecting me. I went to school to know when to defend myself. Okay. No mukulu Mbuga wamusonyira mu bo basonyiwa. Samusonyiwa oyo so amusonyiwa naye namuleka bulesi. Okitegeera? Koza alinga muganda wange namuleka naleka bulesi ensi etwale. Etwale wa. Emuzeeye Masaka gye mwava kuba mali bane. Etwale oba emutwala London oba Paris. Emutwale butwazi. Achajja ku muzigo. Atyayo baba. Ati ngo muzigo alimanyiwe guli. Amanyiwe guli naye atyayo snap sawa yo neruma. Oba ati okumuddamu musaba sente. Naye ebintu ebimu bikola nasaba ni sente. Bane screenshots zaita buli wa mumpaya abayiri soko mpeye 10 awo tekaka time nkuvume. Nampa ne biggwa. Yosoka musabe 10 omuvume. Nawalo kuterake 10 n'ovuma n'obuga kati mpa obukadde bubiri nebigwa takyaddamu neki obubikola out of alcohol abantu bakyogedde nnyo ekyo ekintu naye kinyiiza nnyo Abanayuganda ebiseera ebisinga bulwanoonya ansa nemubula ng'ateekawo eyiye ate nkimanyi ekyo ekintu eyayogera mbuno she's under some kind of influence yali ayagala kudivertinga abantu bave ku bye nayogera ebituufu batandike gamba atamidde ani yabyogera I am not sure and I didn't even care to find out because nali busy nnyo n'otulonga tunuma tungi oba wali oli mu kudigidda ne new kaki nali eyo wange nga nebase mukazi Leilah tokyanywa mwenge nyaguvaako omaze bbanga kinga tonyi coming to 3 years now. Really? Yes. Tolimbye eggwanga? Nenga obisiba mabala. Kali mabala ngenda yo promotinga nyimba zange and actually I love music. Nze ngenda mu bala nentumye emmere yange n'endya and catch up with friends. Restaurants teziriyo. I said I love music. I want to go where there is loud music and all that. And all that. Oluyimba olupya tulabye music. Baluyita singa namanya. Yaba narinziko singa namanya sandi kwagadde sandi kwambadde I wish I knew. Olimba lwangu nnyo nawe osovaano ng'oluyize. Oluyimbidde Mbuga mubanja nedda. Saaluyimbira oyo oluyimba lukadde nnyo lubaddeko nno ku Instagram yange ndowooza for the last 2.5 years to 3. Oli mukazi Muganda. We tuba tuli mu Buganda tetwagala nnyo kulangira abantu be twabakolera. Nodda ku Instagram, nodda ku Snapchat, nodda ku nolangira omusajja engoye ze wamugulira. Bambi sirina gwe saagenda keyo yonna. Era ne vuma nnyo mikwano gyange gye nali ndowooza nti mikwano gyange ejagenda ku WhatsApp status.
ne screenshotting ebintu ebyo ne zibiteekayo cause WhatsApp is supposed to be for friends. Nga mwemanyi naawe olina enamba ye kati ojjayo otya ebintu bya munno n'obi screenshotting nga n'obiteekayo ate waliwo bintu obiteereddeo balabe naliteerayo bakwano bange sabagamba batwale mu nsi yonna balabe kyogamba singa tewagulira mukulu ezo ngoye singa yitabukunya naawe singa omanyi byayambala singa yesala biwero embozi tugiveeko. My mom is going to kill me. Mama nge yafa naye my big sister is now my mom. Yangambye siddamu byogera. Oba mukulu John Seko yakugambye ceasefire. Muve ku yokana wange banange. Omusajja ali busy ali eri shooting honorable mumuliko. Let him rest. Don't stressing. Kati newe munanyiga mungo muletera fire. Oyo mumanyidde emyaka kumpi 2. Na ate ono mwakula naye Mbuga mwakula mwena kuva Masaka mwali banne. Era bonyiza nkuwa. Omuwerawo. The receipt. No, I'm just joking. You're joking. Iba naye gundi emimwa gya Mbuga gya yokana giwooma giti. Atenza atali specialist w'emimwa atombuza biti. Twakulaba mwenywege. Sibimanye ebyo. Aye kifaananyi gwe wali inachi wateekayo ku status tulina kye twalabanga kitambulanga ebanga ne John Seka. Sibimanyi. Sibimanyi. Wakola replacement bulabe by the way. Sibimanyi. Oyagala John Seka. Oyo myaka oba tugenda mu 2 nga mumanyi mukwano gwange is like my father, my mentor. Yo mutwa ngamba zuka agenda mu studio najja naluuliza nalu editinga. Ngani? Nga what do you mean ngani? Yenga byo nabikola ku lodge. Yantegeera ng'omuntu. Mutaise no fana kana. Oyo ndo tatizo fana na John Seka. Kale nakyo kino isha oyo mulungi bwatyo mba nina okwesunako wangi Leilah oli myaka emeka kati emyaka abakazi abaganda babala emyaka kwali bali tukusuubira okwo nze ndi to ndi muto nange nemanyi John Seka wamuwa omwana kuba ogenderera olaba nkuze nnyo bw'aba ayagala omwana era tetujja kyogera nemwe ebintu by'okuzaala nga mwabifuula simanyi lugero kuzaala babagambe sirina abaana tolina muno gwe wali naye muliji ali mu baana 2 anonya wa 3 nina abaana lukoma gw'oli awo nina abaana nina omwana bamuyita Vivian ninayo n'omulala bamuyita Vanessa waliwo gwe bayita Samia nina ne step kids gwe benina obamanyi abaana kituufu aba John Seka ate naye mwana gy'oli kuba ayo abasega ate tebaba step baba baana bange ebyaddala kati gw'otayagala ogenda muzaalira ate omwana anti mwabalese ebibozi by'okuzaala kati aneda bambi eyo kiss bwetyo yali romantic so passionate nze kiss sagirabako kirabika mutandise okutandikawo gatabu clips mukute ekifaananyi kyange mugase bwe muki edit ngemwajo gyegase kujja John Seka naye bambi bugambe obugambo obusembayo omwagalize shoot gyalimu ennungi yokana gye baleko mukwano I hope you're okay ndudde okulaba asuubirewo narabba egenda bulungi ng'oshootinga omaze banga ki nakoma mulaba ku Sunday era lwakumeka ku Sunday mwali mwenna twalikaawo mu kabbala nga tulya kalangi babiri ate bw'otamiira oyagala nze sitamiira naguvaako omwenge katukwagaliza obulamu obulungi ne John Seka kasubira naye tolikira lumacha n'omuteeka ku mugenda kunkyaya omusajja wange nga alowooza ndi ne John Seka musajja sigenda mubabuulira mulinde emikolo twawulirako onalwe wali ku kazinga era ng'oli ne John Seka wa obwo obuzinga naawe buntu butono tubumala ne leero tusobola okgenda naye ne mukibalira eyo ekyaki we just go chill have fun with friends and family obwo obuntu butono nnyo asobola okuŋŋamba Kayondo jangu osange mulungu okay ne mumalayo ennaku yeah why not